Red Zone TV mwasuze mutya yona gye musuzira okubanga mutugoberera kansubire mwasuze bulungi webale kubanga okyatambula naffe gwatambula naffe bwatana bakubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel ene ya Red Zone TV okwatene kade akaka notification obere nga tomisinga nsonga yonna era nga bwentera okugamba ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okumanya singa Red Zone TV enaabe ine ensonga yonna gye naabanga etaddeyo kakati anjagala kuba ate nga nkutegeeza olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi gwa January mwaka 2024 twakagutambulako ennaku nnya zokka kati nno waliwo ekintu gavumenti kyerese era ng'okutandika n'olwaleero kino njagala obeere ng'okimanyi ng'okijja wano ku Red Zone TV nina akatambi ke ngenda okuwa ak'omusajja amanyiddwa nga Anderson Burora ono nga ye RCC yamyuka RCC owa Lubaga Division era ng'ono yayimiridde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Uganda Media Center n'aleeta ekiragiro nga gavumenti esazeewo okubeera ng'ewera ebivvulu byonna okubeera nga biteekebwamu erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bufunze naye nga yo statement yaabwe yabadde egamba ngenda kuwa akatambi omwewulirireko nga abyogera wabula oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko otuwe ekigalo likinga bw'obanga osobola kubanga tolina kyofiirwa ate bw'olayikinga information gyekoma okutambula nebanga ate etuuka ku buli muntu yenna gwe wandyagadde ebeere ng'etuukako wabula bw'otalayikinga information tetambula bulungi nnyo so nja kukusaba nga bw'olaba okkirire wansi awo wali ekigalo okikwateko owali n'ekigambo subscribe obanga tonaba kubanga subscribinga ate nakyo okikwateko subscribinge ku channel eno okwateko kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna mujjukira ekyabadde mu nkuuka mujjukira ekyabadde wankulukuku kubanga bino byonna njagala ate byonna tubitunuulire era naawe weesalirewo engeri gy'oyinza okubanga olabamu ekintu kino gavumenti kyeyagala okubanga ereeta okusinziira ku nze ngamba bali mu kubanga baziyiza erinnya Bobi Wine okubanga litambulira mu bivvulu kubanga kyalabise lwatu ate nga kizze kirabika lwatu nti abayimbi bonna abasinga obungi mu Uganda bakikkiriza nti amaanyi olina kugajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'abayimbi okuzuula ekintu ekyo bangi bazze bakulembeza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu mwalaba Big Eye mu nkuuka mwalaba King Saha mu nkuuka mwalaba Mickey Wine muto wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nno kino ekintu gavumenti neetakitwala nga kyakusaaga mwabalala gye mukitwalira nga ekyokusaaga olwaleero abasajja basazeewo okugamba nti ebyobufuzi bibeere nga biva mu bivvulu era olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti bwe bwazibidde nga gavumenti erangiridde nga bwemaze okuwaayo olukalala lw'abategesi b'ebivvulu nga babiwaayo wa baluwaddeyo ewa IGP akulira poliisi mu ggwanga Uganda abategesi b'ebivvulu bonna abategese ebivvulu mu kumalako omwaka ogwa 2023 ebikujjuko ebibaddeyo okuliisimansi enkuuka olusoka omwaka biki byonna nti olukalala olwo baluwaddeyo ewakulira poliisi y'eggwanga Uganda nti era olukalala luno nga bawaddeyo nti bawaddeyo abantu bano abategese ebivvulu abayimbi ba comedians mbo bateeka ebyobufuzi mu bivvulu byabwe naye mujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga ayimba mu ggwanga Uganda naye ekyo ng'omaze okissa mu bwongo obwo motive y'etteeka lino oba ey'ekiragiro kino olowooza etagetinze eki ojja genda mu comment section onteremu endowoozayo nga wengenda okubanga nkuwa akatambi kano naawe okalabe owulire omusajja bwe yayogedde naawe ombuulire endowoozayo olowooza batagetinze eki Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira takkirizibwa kuyimba wabula n'abayimbi ababadde bamusuusuuta ababadde bagamba nti bannange nze president gwe wampa amaanyi nga Big Eye omuli n'abalala bamwagala obwagazi nga kyali waabwe nga King Saha kati nno bino birabika gavumenti ebiweze era mu ngeri y'emu gavumenti neewera n'abaana abali wansi w'emyaka 13 bano bakina simanyani fresh kid jukira we yagira alitanaweza 13 simanyi gy'alina kati abo bonna bawereddwa okubeera nga tebadda mu bivvulu omusajja ono amanyiddwa nga Anderson Burora amyuka RCC wa Lubaga yayogedde bwati era njagala nkuwa ebigambo bye gwe ali ku Red Zone TV wabula nga bwe nkuleetera ebigambo bye
njagala tokkirire wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel ya feno kwata ku kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna ate mu ngeri yemu nja kukusaba olayikinge tuwe ekigalo awolabe ekigalo kwatawo ate oberenga naawe oyine ettaffaali lyogasseko kubanga gye mukoma okulayikinga information gyekoma okutambula sooka owulirize Anderson Burora amyuka RCC wa Lubaga ate mberenga nkomawo nkwongere ate ebisigaddewo. Tuyina ba comedians ba mirundi ena wadde abamu zipeya then tuyina n'abayimbi ndowooza babiri. Twali tulowooza gye buvuddeko nti abategesi b'ebivvulu, abayimbi, abakwanaganya abayimbi n'abo bwe muyita bannakatemba oba comedians nti bajja kufuba okukugira omulimu gwabwe n'obutakola nsobi ziyinza kwawulayawula mu bawagizi baabwe. Ekifiiriddeko okuba nti gye bava eyo nga bamaze okutegeka ebivvulu batulekera omulimu gw'amaanyi ogw'okuddamu ate okubuddaabuda abantu be baawuddeyawudde ne be baleseemu enzikiriza n'endowooza ezitali zimu newankubadde baba bazze kusanyuka ng'ebyabaleese si byebyo. N'olw'ensonga eyo olw'okuba kizze kyeyongera observations zino tuziweereza IGP nga tumuweereza amannya g'aba promoters abazze bakyusa omulimu okuguza mu byobufuzi, abayimbi, ba comedians ne ba MCs abagufudde omugano okutabulatabula embeera y'abantu gye baba balaze ne mumanya ge tuweereza newankubadde mulimu bannabyabufuzi be tumanyi nti bayimbi ate bo tebaliimu wabula abo abeerimbika mu mirimu egitali gimu ne balowoozesa abalala ng'ate bakola birala. Mu ngeri y'emu tukizudde nti mu bivvulu muno naddala ebivvulu ebirimu empisa oba enneeyisa ekontagana n'endowooza z'abaana abato oba n'ebikolwa by'abaana abato oba n'endowooza zaabwe. Ebivvulu ebirimu omwenge, ebivvulu ebitaliiko restrictions ku nnyambala, ebivvulu ebirimu okufuuweeta okw'engeri yonna, n'ebivvulu ebiyinza okulabikiramu obwamalaaya nti abaana abali wansi w'emyaka 13 tebagenda kuddamu kukkirizibwa mu bivvulu ebyo. Naye ate waliwo ebivvulu oba enkuŋŋaana ate ezisobozesa abaana okuba nti bazibeeramu nga n'okuyiga balina bye bayigiramu, naddala enkuŋŋaana ez'abannaddiini n'enkuŋŋaana ez'enteekateeka ezirimu okubangula abaana, ezo zo teziyinaako buzibu. Ensonga nziwulidde nzitegedde. Yes, embeera nga wogiwulidde ebigambo byebyo ate nga si byange, si bya wano ku Red Zone TV, ebigambo by'owulidde ebyo naye bwetyo gavumenti bwe yasazeewo okubanga ate ereeta ekiragiro ekyo kati nga bw'okiwulidde nange bwe nagafunye ne ngamba njagga kuwa oyinza okuba wagategeddeko naye ate era tukkirize tugaane waliwo abadde tanaba kubanga abimanya. Kakati okuwogera ku linnya ly'omuntu nga munnabyabufuzi mu bivvulu ndowooza kirabika kiweereddwa naye Red Zone TV kwoli eddoboozi liyinza okuba libadde wansi mukko naye kansuubire ebigambo biwulidde bulungi nnyo tujja kubeera tutambulira waawo mpolampola. Gavumenti mbufunze eringa eweze okuddamu okwogera ku mannya g'abannabyabufuzi mu bivvulu. Kakati nga mmaliriza wano njagala okkirize ate mbeere nga nkutegeeza ku nsonga eno wammanga. Banne mwongero tuwagira tuzimba batuyita ba Victory Construction Solutions, tuzimba amayumba aga buli kika, tukola ebintu ebyenjawulo ebiyinza okubanga oba tudesigninga amakago tusobola okukolera amaka noba nga ate nawe ogenyumirizaamu. Tulina kye bayita PVC doors,
eza toilets n'ebinaabiro byonna ebintu ebyenjawulo byonna byomanyi ebyomulembe tubikola ate tusobola okuba nga tuconstructingira amaka ag'omulembe ennyo. Oba oyagala kuzimba nyumba z'abapangisa, oba oyagala kuzimba wowaka, ojja kuba nga ate otunoonyaako aba Victory Constructions. Ojja tufuna ku namba y'essimu eri 0786 669 0786 669 ojja kuba ate otutuuseeko aba Victory Constructions oba kibayita Victory Construction Solutions. Ojja kuba ate otutuukako tukuzimbire ennyumba yo ey'omulembe omutebi, omulembe omwagulanyi. Tubeere nga tukuzimbira ekinaabiro, tukuzimbira toilets, tukuzimbira ennyumba z'abapangisa, byonna tusobola okuba nga tubikwasaganyiriza. Red Zone TV Kwoli bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga, nyongera okukujjukiza kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Ojja kubeera omu ku abo abanasooka okumanya nga Red Zone TV erina ensonga yonna gyetaddeyo. Nenyongera okujjukiza okulayikinga, kirira wansawo otuwe ekigalo kubanga tolina kyofiirwa wabula ekyenjawulo oba ogasse ate ku ntambula ya content oyo, ku ntambula ya mawulire ago update ne ziba nga zituuka ku buli muntu yenna. Kyolina okukola kiri kimu, genda otuwe ekigalo olayikinge. Bw'oba osobola okusharinga, kwata link eyo giteeke mu WhatsApp groups zonna z'olina, ate abantu abalala nabo babeere nga basobola okufuna information. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV Kwoli ate njagala kubanga ate nyongera okubanga mbafeffettera amawulire nago mbeere nga baleetera. Nyongera n'obajjukiza ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga, kirirayo obeere nga oteekamu Uganda 1 ate ojja kuba otambula naffe era mu ngeri y'emu kubanga Uganda 1 eri mu kye bayita Red Zone Media Group. Era ojja kuba nawo totukoze bubi, ojja kuba still otambula naffe mu mbeera zino ez'okubanga tukutuusako updates. Tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe tukyaba feffettera amawulire ate tubeere nga tugabatuusaako.